Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Eno ye program Julira Mukama. Omwanjuzi wo nze Dembe Habat. Tuli ba mukisa nate mu studios okukyaza Kagubaala GodFrey. Musajja atubulidde ebyafaayo bye mbutuufu abaaliwo omulundi ogwayita mwalabira ddala nga tuva wala. Oyinza okuzaalibwa mu maka nga abazadde bo bakristaayo, abantu abamu ne balowooza nti bambi abo baamala kubanga kitaabwe musumba, nyaabwe kabeka singe mu dyankoni oba mukadde wa kkanisa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye abantu ne batamanya nti omuntu mu maaso ga Katonda alokoka bwannamunigina. Mu maaso ga Katonda okukkiriza kwaffe buli muntu amukkiriza yekka ng'omuntu. Kale okukyuka kwaffe, okukkiriza kwaffe, okutambula kwaffe ne Yesu Kristo kulina kubeera kwa nnamunigina ng'omuntu. Kubanga bingi mu butuufu ebitusommooza, bingi ebituyisa, ebitujja ku Katonda, naye bw'obanga omutegedde tebiyinza kujja kumulabwa. Katulabe muganda waffe bwe yategeera Yesu Kristo kiki ekyaddirira era obulamu bwe buyimiridde butya olunaku olwaleero. Lamusa ku mulabi waffe otuweereyo n'essaala eggulawo mu butongole. Omulabi waffe wa 3ABN njagala kukulamusaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kulaba TV eno, mwebale kutuwagira, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Katusabe tukoyanza Katonda waffe kubanga ate era n'olwaleero otuleese. Tusaasire ffe ababi naye okkiriza obeere mu masekati gaffe leero abantu bakutegeere kubanga otukoledde ebyamagero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tugenda kuwummulamu obutamala biseera tukomewo tulyoke tutandikirawo wennyini tulabe obulamu obulimu Yesu Kristo bwe bubeera. Tovaawo. Twebaza Mukama. Ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu senga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Eno ye program Julira Mukama. Era tugenda mu maaso okulaba obujulirwa obwa muganda waffe Kagubaala GodFrey. Katugende butereefu obutamala biseera si bwami Kagubaala. Wanjise. Omulundi guli ogwasembayo katuleka nga tuli mu omuzungu kyatera okuyita dramatic suspense. Wamaliriza nga twogera ku kusaba kwa mukyala Musumba. Mukyala w'omukadde. Mukyala w'omukadde, sorry. Nga musaba biki awo? Mukyala w'omukadde
yantwala nga bwe nali ngambye nti nali ngenze kukyalako ewuwe mukwano gwange kubanga mwami Nsubuga aba yeddira Mamba ate Kagubaala wa Mamba ne tugenda ngendako ewuwe olwo tuli mu lokodawuni mukyala mukadde n'annambuza ennyumba ye nnyumba nnene naye mu nnyumba gye yazimba yateekamu ekisenge kimu ye kyayita essabo lye essabo eryo yateekamu emikeeka yateekamu bayibuli yateekamu akatabo k'oluyimba n'ateekamu lesoni n'obusisimuka gye bibeera n'ayagala okusinza munda omwo n'aŋŋamba ekyo ekisenge tekisulamu muntu n'omu ekyokubiri abaana bange bonna nabagamba bw'oba olina ky'oyagala oba sukulu fiizi oba kiteeteeyi oba buli kimu ekiganye tosaba ddadiwo genda eri Katonda abeerayo saawa yonna mutegeeze by'oyagala yajja bitegeera abiwe ddadiwo abireete abikuwe akantu ako kankwatako nnyo ne ŋŋamba wamma nno kalabika katuufu kalabika kakola n'agamba ekirala buli muntu yenna ajja mu maka muno tafuluma nga tayingidde mu ssabo muno okutusabira alina okuleka omukisa mu nnyumba n'ambalako ebyokulabirako nti nayipa wange oyo omulaba nti yali atukyojjanya wano naye twajja ne tugamba kati gye tuzze wano twagala neewuwe tugulewo era okuyita mu kusaba okuzze kusabirwa mu kisenge kino yatuguzaawo ne neyiba w'ekyengulu naye twagala kumugula niŋŋamba mu butuufu Kama alabika akolera mu bisenge ebyenjawulo bwoba obirina n'annambuza n'ambulira ebintu bingi okusinziira ne ku nnyumba ye nga bwe yali efaanana n'okusinziira ku byakoze ng'ekyamazima akulaga nti okwogera kwe naye Katonda mu kisenge kiri kumukolera kuba yaŋŋamba nze nsabiramu ku makya nsabiramu mu ttuntu ku ssaawa 9 nsabiramu ekiro nga ngenda okwebaka naye ku mwenda ogw'ekiro ne nzuukuka okwo okw'omwenda n'aŋŋamba sisomerayo kyawandiikibwa wadde lesoni okwo okw'omwenda nteekwa okuyimba ennyimba ezitakka wansi w'ettaano Katonda n'awulira nti tuyimba ne tusaba okwo okusaba kubeera kwakutendereza na kumwegayirira okw'omwenda ogw'ekiro ne ŋŋamba kitegeeza ffe enkolagana yaffe naye Katonda tetugisembeza nnyo ensonga lwaki bangoba mu nnyumba ebulenga yali ayagala ŋŋende mu nnyumba ey'obwereere ng'erimu ebisenge ebiwera kale saamunyega kigambo kyonna bwe yamala okunnambuza ne ntambula n'enzirayo ewaka naye enkola eyo n'engikoppa nannyini nnyumba gye oli yali agituwadde yali alinawo ekisenge kye yali akoze nga kyekikye nga gyatandikidde nga gyakola nga bwe nabagamba nti ennyumba eri yali si nkole wansi naye kiri ekisenge ekimu yali yakikola gye twali tusula ne muganda nedda katukiveemu katugende mu kyettaka tuteekeeyo emikeeka kuba Katonda tebamuwa kyattaka naye ayagala ebirungi tuteekeeyo essabo nali kopya erikola nyumiza mukyala wange kyamaze mukyala wange abadde mukyala ampuliriramu ate nga tuteesa n'agamba ogenda kukolerayo ki ne mugamba tuteekeddwa okuba n'essabo wano ndi kopya ewa mukadde Nsubuga likola bweriti ne bweriti ne bweriti ne bweriti kati emmanju w'ennyumba yaffe eyo waaliyo essabo ery'abasamize ab'ekinnansi omusamize oyo nga tusalaganira ddala ku kibanja ekyo naye nga yalunda zipusi naye zipusi ezo ng'olumu tugenda okuzuukuka nga twebasa nazo ku buliri olw'okuba mu nzigi temwalimu ndeberwamu ogenda ozuukuka nga pusi webase naye awo naye nga pusi ezo ffe tuzirowooza nti pusi eza bulijjo kumbe si ze eza bulijjo bwe zijja mu nnyumba muggwamu amaanyi mukankana ogenda okuzuukuka okone ku munno nga tosobola nempulira nga ennyumba naye eringa eyagala otutama naye ate yabwereere olwo okusaba okwessabo tetunnakutandika olwo tugenda kukutandika naye ngaekisenge musazeewo nti nno kino ekikole obulungi kyekiba kibeera ekisenge kyaffe kyekiba kibeera essabo lyaffe eryokusabirangamu ne Katonda tugambiddwa era ekyawandiikibwa kitugamba nti tusabe nga tetukola ki tetuzirika tulina okusaba bannange okusaba kwa bwereere naye lwaki abantu tunafuwa nnyo mu nsonga ez'okusaba ate ng'okusaba newankubadde nga tekwetaagisa kasente naye ng'ate okusaba kuvaamu ebirungi nsaba Mukama Katonda atuwe okukkiriza tunywerere ku maviivi gaffe tunywere mu maka gaffe nga tusaba Katonda nga
tumwegayirira ate nga tumugulumiza kubanga n'ebirungi byatukolera bingi nnyo mu butuufu ebituwaniridde era ebitubeezezza okutuusa kaakano otyo yesebo ekyamazima olina ekigambo kyoyogedde nti okusaba kwa bwereere ng'ovudde ku kyobwereere gwe okimanyi nti okusaba tekwetaaga na kulongoosa woogenda fukamira okimanyi nti okusaba tekikwetaagisa na ddakiika 10 naye okimanyi nti okusaba omuntu alwanyisa okusaba w'amaanyi nnyo oyinza n'okugamba kangende nsabire mu buliri n'otuuka mu buliri n'ogwa n'ogamba naasaba ekiro ne bukya nga tosabye twali mu nnyumba eyo ne tuteeka bulungi ruumu eyo ne tuteekayo emikeeka ne tuteekayo bayibuli n'obutabo bw'ennyimba ne lesoni twali tufunye n'obutabo bwa camp meeting kuba camp meeting ezo zaali za waka ne tubiteeka eyo olw'okubanga twali tusazeewo okuddamu enkolagana yaffe naye Katonda okusituka twatandikanga okusitukanga nga tuyimba ekiro ssaawa 9 lumu twali tuli mu kusaba ssaawa 9 ennyumba eyi teyaliimu nnyo ntimbe ngenda okukuba tooki bwe nti kuba tetwalina masanyalaze twali tukuma kando ne tooki ezimu ngenda okukuba bwe nti tooki nga nengera pusi yajja netagetinga bulungi nnyo mu mulyango mwe tugenze mu kisenge nesitama netutunuulira bweti ngenda okukuba tooki bwe nti nakuba mu liiso nga lyakaliringa tooki neŋŋamba ate no pusi eze kusaba eyagala kimu tufuna enviiri ezinva ku mutwe kiva ngamba vaawo sitaani genda naye neewulira neevaawo neekola etya munnaaye kyesimanyi nti pusi ezo omwami oli alinganga eyali azisindika ne tutandika okusaba nga ku 9 naffe ne tukopa nti ku 9 tewaliyo kusoma bayibuli naye olw'okuba nti twali bangi nga emisana tufuna bulungi budde ne tutandika okuyiga nga lesoni essaawa 9 naye lumu tuba tusaba twakikolera ebbanga olunaku lumu ekyamazima twali bubi mu kiseera ekyo twali bubi bino byenjogera si bya myaka 5 bya myaka nga 2 oba gumu kitundu emabega kuba twalimu 2012 sima maliro kodawo mukyala wange abaali waka ne sisita wange awo ne wajja omukazi ng'alinga omulalulalu saawa zaalinga myezi emisana kyava bagamba bannaye muli wano nti baabantuma dda bannaye baabantuma naye nga nze sibalaba bulijjo mubeera wano nti ye kakati mwetegeke nti ye kangende wansi eno yali alina bagenda nabo mbatuuse ngenda komawo naye yabantuma abaagala ngenda bakulembera mbakole ntya kobbo kale ng'omukyala aserengeta nga batandika okwebuuza omukyala ategeera bulungi nti gwe omulabye ategeera abamututuma gwe mumanyi nti simumanyi ate ani yamututuma nga tetumumanyi sisita wange naye mukyala wange naye nze ndabye ng'omulalu naye nange ndabye ng'omulalu anaakomawo nti oba anaakomawo nze nagenze olwo muloko dawuni twali embeera mbi emmere nga bw'obitegeera omuntu gwe buli mu nnyumba ne gyali nawe osobola okubamu ekifaananyi n'olaba Kagubaala bwe yali mu mbeera eyo ne balinda omukyala mpaka ssaawa 12 nga takonakomawo ziba ziwera 12 nga wuno zimuleese bannaye mu nsonyi we gye nalaze enduddeyo naye mwanguwe tugende nga banguwa eri gye twali twakagenda tulina nnyo mikwano n'abantu tebatumanyi nnyo okuggyako abaawo abatukoze batya abatuliraanye kubanga ku kyalo kutuli bali bayitawo kyambazi wetera kitemu ku kayembe n'oyingirako munda nga bakwata nga bakulembera nga bagenda baserengeta mu kasenyi eyo waliyo akasenyi waliyo omugga nga bagusomoka nga bambuka ku mutalo omulala gwe bayita mu kivu nga abatwala gye batwala nga basisinkanawo abakadde 2 banaye nga muze ekiro nti baneetuze ekiro mutusonyiwe tuluddeyo naye ng'obaleese ekiro ng'akwata ejjambiya awo ng'abaserengesa mu lusuku ng'atema amatooke ng'asima amayuuni waliwo obuyuuni bayita obukoppa ng'abawa ekifuluusi ng'abawa amatooke bajja obulago bwonna buguddemu bwe buti naye notuuka ewaka nga nkomawo nga baŋŋamba tuva kunona mmere ko nze mugijjeewa nga banyumiza sitoolo omukazi yazze alinga mulalulalu n'akola bw'ati twakakomawo oluziri mu ssaawa 2 konze Mukama ffe yeebazibwe bwe bunaakya bwe tunaafuna obudde tugendeko abantu abo batuwadde ebyokulya tubakole tutya tubalabeko tubeebaze tyekale nja kukutwala nti kale sawa omwami ddene twakeera ne tugenda ne tunoonya amaka agaatuwa emmere ne gye buli eno gaabula omukazi n'agamba twayise wano
ne twambukira wano amaka gaabadde mu kitundu kino waabaddewo abakadde ne tubuuza ku bannayiba nga tewabeerangawo bakadde ne mbabuuza naye oyo si malayika olusuku temwatemye olwalimu Adamu ne Kaawa nagamba balo Adamu ne Kaawa naffe tukola ki tetumanyi ngamba Mukama waffe yeebazibwe emmere tutuga nti tetutuga tugirye tugimalewo nga tugendeka nga tulya mmere yagirima nga tumunoonya tumwebaze ng'akola atya ne gye buli eno mu kivu ntambuddeyo amaka gaatubula nga toddayo ewaka nga ffe tugenda mu maaso nakusaba tugenda mu maaso nakusabbiiti kuyita bammemba bwe twayita ku sabbiiti abo bwe twakuŋŋaaniranga mu lockdown jjukira baasooka kutugaana nga tebakkiriza naye nga ffe tusaba ne famire yange n'abaneiba abazze nga tusaba mwawuko nga tufunamu bammemba batwegattako babiri era nga basalawo okubatizibwa nga ffe tugamba Mukama waffe yeebazibwe kyamazima nali mwavu naye nga Mukama waffe atulabirira bwe batuddamu otukkiriza okukola batandise okugiragiramu awo kyenva ngamba naye namalako ntya nali ne muko wange oli owa sisita wange nga tugamba omanyi ye yali alina kasente naye embeera bwe yatabuka nenyinyitira batusooka tusiba ennaku 14 baddamu batusiba ennaku 20 muko wange agamba kalabaayi abaaye tugende tutwale famire mu kyalo konze kale nyina kubeera nemuko kuba mukoya alina ku ssente nga tugenda ekitemu tutuuka ku siteegi awo ekitemu tusangawo abanyankole babiri bayimiriza fuso omusajja abayimiriza nga bali yali omwami ne muganda we n'omukyala n'akaana akato ngagamba kale nga bayimiza emmotoka ng'emirya fuso nga tugenda Mbalala afe tukoma Masaka kale mutusuule Masaka nti kale mitwale 5 ngagamba mbateeka wansi wano ngenda babika ettundubaali mbateekeko bawulayini naye tewabaako eyenyeenya kasatu yimirya ku kkubo eyenyeenya nja bagamba saabalabi weebake naye gwe yeebasa mulimu n'omukazi alina akaana ka myezi ng'egi mwebake Mbalala mpaka Masaka nti kale fuso olwasimbula nga mbuuza muko wange olina abantu bameka tenyina abantu 5 ku 5 egyemeka ti 25 ate nze nnyina 7 eja 35 bwe tugula ensawo ya mukene n'eyakawunga enamala bbanga ki nti ate 5 gikoma Masaka nti bantu batwala mpaka Laakaayi bw'ogattako era 5 okuva Masaka mpaka Laakaayi mmeka egyo tugula akawunga bano abantu bwe banaafa Mukama nga atukiza nga tubaziika nga tuvaawo naye tuba tugenda nga waliwo kalina gye bagenda okuyiwa enkokoto obusukkakku kyenva ngamba naye omanyi kangende wali nze nsabe n'ekipoota kuba kati embeera weetuuse batusibye endala 21 tuyinza okutambula endala zetutamanyi nga nsala ekkubo nga ngenda wali ku kalina nga mbagamba baayi waliwo emirimu nga baŋŋamba jangu enkya ku makya tugenda kuyiwa enkokoto konze kale saabuuza na ssente nga nziruka ngamba muko wange omanyi baŋŋambye enkya nzije muko wange olw'okuba era alinamu akasente ye ne yeegumya teyajja kusaba mulimu ne tugenda nze ne nkomawo enkeera ku makya nzije nkole olwo ebyokutwala famire mu kyalo tubikoze tutya tubivuddeko nga nzija ku makya nga ntuuka ku bayiwa enkokoto nga baŋŋamba kakati ogenda kusitula ebidomola by'amayinja waliwo kye bayita mikisa eno ebeereyo etabula oba ogimanyi ne wabawo eno eyambusa kati muse n'amayinja ne muteeka mu bidomola n'ositula ekidomola ky'amayinja waliwo mu mikisa nze gwe bagamba ositula ekidomola ky'amayinja manyi byangu kyeva ngenda ku mayinja nakisitula kyayita ku mutwe ne kigwa emabega nenzija wampadde obulimi ne mugamba omanyi guno gompadde muzibu nyamba onkyusizeemu kyava agamba kale kati kwata ekitiiyo g'obasenera amayinja ng'ogateeka mu kidomola nakuba ekitiiyo ku mayinja ne kibuuka kate kinteme ne mugamba ate eno mpadde ekibonerezo ekisembayo ku guno omulimu kyava nvuma ebivumo byesinza kwogera kati nambuuza nze nkuzaala wazze kuzannya oba tosobola tambula ogende naye netunuulira akavubuka akanvuma nga kavubuka nenga ne Mukama ddala Kagubaala ntuuse mu kuvuma mu kuweereza enkokoto olwo baŋŋambye kumpa gumu kitundu gwe gunvumya naye embeera ng'etabuse kyava ŋŋamba kyeva mugamba naye omanyi baali bamuyita sinnabulya sinna nyamba ompeeyo kyanseegi esembayo naye wano wonna wontadde wagaanye kyava ŋŋamba kati kwata ekidomolo se n'amazzi nga bw'oyiwa mu mikisa bano oluyiwamu eri neekomawo nga gweyiwamu amazzi bano bateekemu amayinja n'omusenyu ate bwe kikulema toŋŋamba kirala fuluma bufulumi kikomera otambule konze kale ago amazzi nagafiirako nayiwa amazzi mu mikisa nga bwengeeyiira nentoba okuva ku kigere wansi mpaka ku mutwe gyenjiiramu amazzi neŋŋamba oba ntoba kantobe
mpaka nga guno ngokoze ne tukola ne tumaliriza ne bampa ogumu ekitundu kumbe yampadde omulimu naye yankubyeko 15,000 badde bagaba emitwalo emeka ebiri sooka okwatiriramu awo omulabe waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN obulamu bw'ekikristaayo mu butuufu tebuba bwangu naye ate buba bulamu bwa bugumiikiriza kale Kagubaala emboozi gyatunyumiza twebaza Mukama nti yamusobozesa okugumiikiriza era katulabe wa gye biggwera nga tukomawo oluvannyuma lw'okuwumulamu katono nnyo tokwata ku lutimbe lwo toseguka kalira katudde. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza kw'oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana, okusoberwa, biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba tooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde puroguramu ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3ABN TV program ekuweereddwa okubeera nga naawe osobola okubaako ne by'ojulira n'owa ensi okutegeera nga Katonda bw'akola. Mu butuufu Katonda abadde mulungi gye tuli, abadde mwesigwa, atusaasidde, atuwaniriridde era atukoze obulungi obutagambika. Njagala nnyo ekyawandiikwa mu Zabbuli 17 ekigamba nti singa abantu bamanya baaligulumiza Mukama olw'ebyamagero by'abakolera. Mukama Katonda atukoledde ebyamagero bingi. Wow. Mwami Kagubaala, Wanchata. olugendo lwonno terubadde lumpi. Obukristaayo si bwangu. Wow. Obadde otunyumiza. Tandikirawo wenyininyini we tukomye. Kakati olwo yali ankubyeko 15,000 kuba baali bagambye buli mukozi w'ebiri ebiri naye ng'eyampadde omulimu naye ayawuddeko 5 saafaayo kalina teyaggwa nga baŋŋamba komawo mukomewo mwenna ababaddewo enkya tumalirize nzira y'ewaka. Nali manyi nti byangu olutalo lwali mu kuzuukuka enkeera nzire ku kalina nga buli wamu wannuma nga balinga gwe batadde mu kutiya ne basekula nasituka n'entambula bwempulira naye ŋŋamba naye guno ogumu ekitundu ogwasigaddeyo nyina ogukola ntya ogunona ne ŋŋenda naye nga nninga omukube nenzirayo ne nnyingira mu kikomera ne neesooka ekidomola ky'amazzi kuba nalaba nga ye nnamba ennyangu wali ne ntuuka ne baddamu ne batuwandiika buto nenzira ku mikisa yange waliwo ne yali ajagala ne mugaa togeza n'okwata ekidomola nze nawadde wano eggulo gwe genda eri mu mayinja go ne mbeera ku mikisa ne njiwamu amazzi naye ng'ayiwamu oyinza okugamba nti neekaza naye nga buli wamu wannuma ne njiwamu amazzi
twatuuka musaaza alinga 6 nga tugendagenda ku kyemisana nannyini byuma oyo najja bwe yajja nazikiza nateekako oyiro nakola ki kati obwongo bwange ne buŋŋamba naye Kagubaala toteekeddwa kubeera apoota mwene enkokoto oteekeddwa kubeera apoosa kyenva mpa omuvubuka eyali wali nemugamba nyamba nemuwa akasimu kange kali kamapeesa bambi nyamba ogenda ofuna enamba y'omwami oyo tye n'agenda n'afuna enamba y'omwami nenjiteekamu era nenteekako erinnya eririko nti byuma bwe twamalirize kawungeezi nembuuza omuvubuka yali avuga mikisa kino bakiyita batya tyeno mikisa ate kiri tyeyo kureyini eyambusa enkokoto ate kana akatini nti eyo vibrator enyonyogera enkokoto tye eba enyweza tye babipangisa babitunda mubikola mutya yava ngamba obipangisa eno bagipangisa emitwalo bwegiti eno bagipangisa bwegiti seti yonna eggwera mitwalo 18 bibeerawa nti katwe tye nangamba osobola okutambulanga n'ogenda n'ofuna ebizimbe n'opatana naye oteekwa okuba nga omanye ebizimbe ensawo za seminti mmeka abakozi banaaba bameka n'ebiringa ebyo nemuga naye okimanyi nti guno mulimo nangamba mulimo nemugamba nyinayo pikipiki ya mukadde wange yagimpa gyentambulirako nga tugenda mu practice naye lwaki sinoonya saiti nangamba nti oteekeddwa okuba nga obimanyi konzeye kale nzirayo ewaka nga mpita mukyala wange mugamba kyamazima omanyi ngenda kufuuka yinginiya kyava agamba leero kati tufudde ebizimbe by'abantu obisudde bakunoonyeza owedde kati ate onoonya mbeera etuza mukyalo nga tugendagenda kwekweke bwekwesi gwatakwatanga na ku muyiko oyala kubeera yinginiya waawa ne mugamba guma nze ngenda okuzannya firimu eno ate nteeka ogimaliriza nga nze wiina olw'okuba nzikiririzaamu n'agamba kale olwo ne ngamba naye sigenda papira mirimu gino kansooke neyongera okupoota nkole ntya gyekakase waliwo ekizimbe kati olwo olw'okuba entambula yali nzibu ne tukolawo gurupu y'abapoota ey'ekitemu nga boobaawo sayiti y'ekitemu tebakubira bava katwe ab'ekitemu fe bakubira amasimu waliwo ekizimbe ky'okugombolola ensangi mba ndi awo ng'akasimu kavuze oliwa nti ndi wano jangu tupoote wano konze kale nga nziruka ngenda ekitemu nga ngenda ensangi kugombolola ekizimbe ekyo nga tukipoota nakati weekiri tekinnaggwa waliwo essomero baliyita Palm Valley ensangi nenzirayo olwo nzirayo ngenda neetegereza enkola y'emirimu n'okubala ebizimbe era bwe namalanga kuba nze napooteranga wansi nga sambuka waggulu nga bwe tumaliriza nennya waggulu ndabe era nga mbuuza bamanyi naye kati kino kiridde nsawo mmeka nga ngamba kino kiri mu nsawo 45 tye nga buli lwe tuva ku sayiti nteeka olinnyako waggulu mbuuze eno siraabu emazeewo ensawo mmeka bwe naaba ngenza okusaba siraabu nga bwe bambuuza ensawo nsobola okuteeberezaako akatonotono ye nga ngenda nga tumaliriza bwe twamaliriza tandika okunoonya ebizimbe akazimbe akasooka nga sipatananga nako nze nkomye kukupoota n'omulimu ogwo sikukolanga nko bukyanga nzaalibwa ngutandikidde mu lockdown kyenva nnyingira ku sayiti emu nensisinkana ka sayiti tekaali kanene nnyo naye nga kaaliwo kyenva ŋŋendawo ne mbuuza bannaye ne mbagamba nnyina ebyuma ebiwa enkokoto era nze kati njuwa enkokoto era nze kati ndi mukambwe ennyo njiyo ebizimbe bingi kyava mbuuza nti ebiri luddawa oze ebyuma biri katwe biri katwe nti linnya waggulu ombuulire ogenza kayira sente mekaako bwe nalinnya waggulu nenkankana bwe nti nyantunuulira ekizimbe neŋŋamba kati kino namule mmeka bwe namule nnyingi ne bangoba ate waliyo yinginiya nenanyini kizimbe kyava baŋŋamba afunye n'omukisa nanyini kizimbe wuuyo gwoba olamula naye nti kyeva mugamba ojja kumpa emitwalo 85 bwe nayogera 85 yinginiya nakwata ku mutwe nakutama kakati awo tempale neyongera okujuguma neŋŋamba ate kati nkoze ensobi ki omugaga naŋŋamba nkuwa 80 konze nedda endibadde esana nakakadde naye ojja kumpa 85 nti nkwongeddemu nja kuwa 80 konze nja gukola koye kale obireeta ddi ebyuma genda kubireeta ebyuma kati obisimbe wenkya tukole konze nga nkubiro nyina enamba y'oli gwe nabbako gwe bayita ow'ebyuma nga mukubiro oliwa njagala ebyuma luddawa kitemu tuba tukama ddala yinginiya nayagala okunkuba oluyo oli musiru kyenkanaki sayiti omugagga gwe tukuwadde mugamba akamu ekitundu ne mugamba obadde ki kamu ekitundu abakugaana nangoba kumbe nze nange muli mpulira ensonyi naye nga sikyalina kyakkola
yandika tuwadde akamu ekitundu adda ajja kukakuwa ne mugawo waayi ali kampa olulala ko ye kalina gy'asoose okuzimba eno konze kale nga nzika wansi nga ndeeta abakozi nga nkubira ebyuma nga bijja nga tubiteekawo nga nkubira abakozi baffe abagurupu y'ekitemu mujje bwe twatuukawo olw'okuba sayiti nali njira mudde bubi nga simanyi ye yasooka ne mbagamba buli omu muwa omutwalo n'agamba tewali buzibu tujja kukola kuba kasayiti kaali katini kasayiti ka 85 nagenda okubala nga abakozi baalinga 15 sijje 15 bw'ogattako egy'ebyuma 18 nagenda okubala abalamu awo n'ekyemisana mukyala wange nagula akawunga ye yafumbira abakozi kuba yali kumpi n'ewaka bwe natuuka ewaka ne ntuusa emitwalo gyalinga 3 egyali gifisseewo gye nali nfisizaawo bwe natuuka nayitawo buyisi ne ngenda ku kitanda ne nzikuba ku kitanda ne ngwa ku buli ne ŋŋamba yes nkikoze omukyala wange yawulira nkikoze n'abuuza ekiki konze nkikubye n'akomawo ngenda okutuuka ne mugamba ziize zifisseewo zirabye n'ambuuza tewali kaakubanja konze wadde n'omu ne mugamba yes siraabu nyimaze kati gwe mukyala yinginiya naŋŋamba wangi tegenda kumenyeka konze nedda sebo omwami ddembe okuva ne koolwo Mukama nannyimusa ne leero nze yinginiya Kagubaala atalina mpapula naye nga nakazimba ebizimbe ebisukka mu 10 right now oyiweeko koto 2 mugumu mbandi awo atalinyagako makerere atalabanga ku blackboard muli eyo mugamba nti Katonda takola naye Katonda mwenyini akwalifyinga omuntu ku mulimu gwamuwadde kale neewunya nnyo waliwo emboozi olusi gye mpulira nange kenyini ne ngamba nti tuganira bwerere okwesiga Katonda weewaawo sebo inginiya Kagubaala era tandika inginiya ekyo kyensinga okwagala mu bulamu bwange abakwata bupapula sisomangako bwa inginiya naye ate nga experience kati gye nnyina ndowooza ekoma ku myaliro nga 25 okuyiwa siraabu nsobola n'okugiyiwa mu state house kafulu singa mba nfunye omukisa ogugendayo naye nga wayiga waneeno mugundi mu covid sinaweza myaka 5 mu bwa inginiya era nze omu ku bayinginiya abadde batadde ebyuma erubowa mu pulojekiti ennene eya gavumenti etambuzibwa ey'eddwaliro era kontrakiti yange yaweddeko wiiki ewedde ebyuma byange nembitikka nembizaayo waka omulimu ng'ogukoze bulungi butereevu mu banoonya okusiba abaali ensimbi z'erubowa siriiyo ate nga buli kimu nakikola bulungi kakati olwo eyo ngikubyeko emitwalo 3 ennyumba gye ndimu ya bwereere masalekerawo okusaba ne tutandika okuyimba nga buli kiro nga bwe tusaba ne mugamba mukyala wange twongeremu amaanyi buli kimu kigenda kutambula nga bwe twagala ng'ewaka tulekayo omwana omu yekka ayonka mu buliri abasigadde bonna nga tubayita ku mwenda ez'ekiro ne tuyingira ekisenge ate buli omu alina okuyimba oba gwe oyimba ddoboozi kiri otamanyi gwe yimba fe abalina amaloboozi gaffe kuba mukyala wange ayimba soprano ne auto nze nyimba tena beesi n'agasigadde kati gwe yimba nze nja kumikisingamu mpola beesi wange gwe naawe yimba ebibyo n'oli ateekemu auto we bw'avaayo agendeko mu soprano nze bwe nyimba ne eya mpaka nga tumaliriza kikale era ekyamazima twayimbanga kubanga ewaka walingawo sisita wange nga waliwo nze waliwo mukyala wange waliwo ne muko wange embeera gwali etabukidde naye ngazze kuba lumu ennyumba yali ki gwe baali balabirira kati gwe olabirira abantu kati nze ndabirira naye ndabirira mu nnyumba gye bampa obuki ate nga buli ewaka kati ekyetaagisibwa weekiri kubanga nakolanga akasente nekakola katya nali ndi awo ne ntandika nno okutambula ebya siriyasi ne nnoonya ne nfuna siraabu endala siraabu gye nafuna ne njiramu le miliyoni 1.6 ne bampeemu kitundu bwe bampeemu kitundu ne ngula akawunga ne nkatwala ewaka n'ebijanjalo mukyala wange n'afumbira abakozi ne mulekereza bodaboda ne tugenda tuyiwa siraabu ne tugiyiwa olwo mu lockdown tugaba ssente ntono naye nga buli omu ne gwe wadde akanaana agenda asiimi kyekimu ku kyasinga okunnyamba
bwe nagiyiwa nenkozesa abakozi balinga 18 nemba wa ssente zaabwe ze baali baagala nenfissaako emitwalo gyalinga 6 kubanga nakozesa emitwalo ndowooza nga 8 plus nenfissaako emitwalo nga 6 koolwo nali njagala kupangisa sipeeso yebentwala ewaka lwakuba gye nayiwa siraabu tewaaliyo sipeeso kubanga nateeka ssente mu mpale ezafika nenzikwatira ssente zaali munda omukono ne guzikwata ku ngulu bwe guti nendyoka ntambula sikubanga zigwa nganako ku boda okusevinga emitwalo 6 nenziruka neŋŋenda ewaka ku luno nasibira mu kisenge ekyokusaba nenfukamira neŋŋamba Mukama ku luno ate kati okikubye nnyo okikubye mu butuufu era kolo twasabira eyo neŋŋamba jangu ojjeko n'eza Mukama kati ziteeke wali n'aziggyako n'aziteeka wali ekyamazima Mukama asobola okukuyimusa tekyetaagisa mwaka tekyetaagisa wiiki kyetaagisa n'okuzibula in a twinkling of an eye. Nze olwo nyina amabanja aga mukyala wange agasigalawo ng'agenze Oman n'essawa yalo sigasasulanga kuba kwatuukira okugobera ne mu nnyumba oba tonna bakusasula n'entandika okusasula amabanja olwo nyingira 221 ebibiina by'obufuzi bitandika okwesimbawo mba ntambula ku kyaki wajja omuntu agamba naye Kagubaala omanyi okwogera nti ye wasomako ekikusobozesa nti ye ekibiina kya Mugisa Muntu kyagala abantu ab'okwesimbawo nga kyekigenda obateekamu ssente jangu ogende weewandiise weesimbewo ku bwa kansala neesimbawo ku bwa kansala naye gye nyina okwesimbirawo national ID gye nteeka navaayo ndi kitemu kyava agamba gwe tofaayo kasala oba nga oli mulonzi ng'oli mutuuze jangu nga ngenda mu kibiina kya anti ekya Mugisa Muntu nga bampa kaadi nga bakubisa bifaananyi nga mbitwala ekabowa nga mbitimba tandika okukuba campaign era sebo ndi kansala eyagwa kati nalyo lyongere ku lya yinginiya kansala gwe bamma akalulu oba oli awo anabeera kansala omwaka ogujja nga mbeera ekabowa nga nnoonya akalulu bwe ngenda bwe nnoonya ebizimbe bwe nnoonya akalulu bwe nnoonya ebizimbe eri siteekayo nnyo maanyi mu bwa kansala kubanga ekibiina kye kyansaba nze sibyagalanga ne bali baagala okuweza omuwendo gw'abaki gw'abantu neŋŋamba bwe naalya Mukama anaabagulumiziddwa bwe naabasiridde era sibiinamu nnyo interest kangende mu byange naye era nabyo nenteekamu amaanyi era sebo nakwata kyakusatu nentandika okubeera kansala ebifaananyi ne bitimbibwa kakati ate ekizibu ekyaliwo nga gye neesimbiddewo ku bwa kansala ye wali omukazi eyampa ennyumba gye nsulamu n'atandika okutunuulira omulalu gw'atategeera omulalu ali mu nnyumba nga tagisasula ya bwereere ezikubisa ebifaananyi azijjawa ebyo saabifaako wadde mba okulowooza nga bw'alowooza kubanga nze nali nkimanyi nti ezo ebifaananyi za bwereere nze nnyina kunoonya kalulu buli eyansabanga 10 mu kampeyini nga mugamba sirina ssente naye nze kansala agenda okubakolera njole kasasiro mbaleetere emmotoka ezinuuna ttooyi mbaleetere buli kimu kye mwagala n'olwekyo munteekemu obwesige nga temunguziza kalulu era sirina ssente era yenjiri gye natambuzanga okumalira mu kyokusatu nenfuna kwatiriramu yesebo omulabi waffe ali ku lutimbe lwa 3 ABA ebinyuma tebiggwa malojjo ono Kagubaala sajja si mutono omusajja mutono mu mubiri naye ng'ate bw'onyumyamu naye olabira ddala nga Mukama Katonda alina engeri kwegamba gy'amutambuzzaamu omuntu okubeerawo nga mulamu okutuusa olwaleero n'oyita mu covid ate ng'olina obuvunaanyizibwa famire biki waliwo nno abaayita mu covid nga bo basayininga busayinizi ne bafuna emmere ne waliwo abaayita mu kiseera ekyo eky'omuggalo naye nga batetenkanya ng'obwongo bulina okuba nga bukola ate sina bwongo wabula Katonda kennyini kuba tulina n'abamu betumanyi nga mu butuufu bo baali bawanise naye ne batandika okufuna emmere Mukama waffe Katonda waffe atugambye nti nno mu biseera ebyakazigizigi ffe abakristaayo abamukkiririzaamu era abatambulira mu Yesu Kristo nti emmere yaffe tejja kubula amazzi gaffe tegajja kubula ebyokulya byaffe tebijja kubula kale oba kinajja kitya oba kitya oba kitya Yesu Kristo yamanyi katuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo tugera kubanga tufundikira munnaffe ayongera okutuwa obujulizi obukwatikako ebiteegaanika nti ddala Yesu Kristo abadde naye amutambuza okutuusa kaakano na biki byateekateeka mu maaso awo tovaawo
katukomewo. Oyagala okuyimba oba oyagala okuyiga okuyimba? Weetaaga okumanya engeri gye basengekamu ennyimba. Solofwa do 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 mi mi so ebyengeri eyo twayimako mu primary do re mi fa so la do do ti da so fa mi re do. Kino kirala okuyimba n'oyambuka bw'oti n'okkira amadaala naye akoba oyimbi ako kye kipimo akati do re mi fa. Omanyi amaanyi agali mu kuyimba. Ennyimba zino zeesigama ku byawandiikibwa. Ebyandikibwa si byesigama ku nnyimba. Program Yimba Nange ekuleetedde ekyokuddamu eri ebibuuzo byo byonna. Sinza Mukama. Tega 3 ABN TV ku ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi buli Saturday ng'oli nange omwanjizi wa program Yimba Nange Elizabeth Ndagire. Oli wakati mu program Julira Mukama, Mwami Kagubaala, GodFrey mu studio za 3ABN, omwanjuzi wo Zeddembe Habat. Munnaffe eyasuwa program eyayita osobola okugikwasaganya otya. Genda ku mukutu gwaffe ogwa YouTube onyigemu Avento Productions. Ojja kulaba menu. Kame kasingo oyinza n'okuteekako Avento Productions n'oteekako Julira Mukama. Bajja kuleetera programu zonna ojja kubanga osobola okulaba programs ezo zosubiddwa nga Kagubaala GodFrey atunyumiza olugendo lwe engeri Mukama Katonda gy'amutambuzaamu, gy'amuwaniriridde, gy'amutembeese era okutuusa na kaakati gy'amutwalamu nga muweerezaawe. Mwami Kagubaala, wanjisebo otumalidde ng'otubuulidde byonna bye mukoze mu bizimbe okuyita mu lockdown. Naye nga tumaliriza kuba akaseera tetulina kawanvu. Kati twagala okulaba ku bujulizi obulala obukwatikako obulaga nti Yesu Kristo mu butuufu Katonda omuweereza era omunywereddeko. Waaw. Kakati bwe natandika okufuna kasente mu kanisa muli buweereza ki bw'okola? Ssaawa zino ndi chorister ewankulukuku. Ate nga ndi mukulembeze wa Salvation Choir. Kati obikwasaganya otya ebyo nga bw'ogasseko ne gino emirimu gyo gy'okola egya engineer ssebo? Tukola practice ekiro emisana buli omu n'agenda mu biki mu bibye ku sabbiiti tugenda tuweereza Katonda. So kakati bwe mala okufuna ku kasente olwo ntandika ndowooza okuddiriramuko mu kusaba awo. Bwe nziriramu mu kusaba okw'ekiro ngenda okukomawo okuva ku sabbiiti ku kyaki nsanga abaana bange babiri abakulu nga balwadde nga basiibye basesema mpaka. Kakati bwe natuuka ewaka nayiba wange omu najja n'agamba mukyala wange, omanyi lwaki abaana bo balwadde? Nti aa tetukyabawulira nga muyimba ekiro temukyasaba. Neŋŋamba n'ekiro ekitegeeza bannayiba baatuwuliranga lwe tutasaba bamanya nti tetusabye. Kale muve ku butanda mufukamire wansi. Ne bafukamira ne tuddamu ne tusaba ko twagenda mu kisenge. Ne mbagamba mwalidde tetunnalya dadi buli ke tulya kakomawo konze nedda kati babawe waliwo ki nti waliwo obuugi nti bawe dadi tugenda sesema konze tusabye babawe obuugi munyo toli agenda bukomyawo nga babawe obuugi nga babunywa dakiika 2 3 4 5 mubukomezaawo nti nedda basi tetudangamu kwebaka nga tusabye bwe twebakanga tugoloke nga tukwe tutya kubanga mutegedde naye batugambye ekibadde kibalwazizza temukyasabe kitegeeza yatuloga bw'abanga bwawulira nga tetusabye ng'aloga bwe tusaba taddamu kuloga kati nga temuzeemu kusesema temuddangamu kwebaka nga tetusabye nti kale ne tutandika okugolokanga ssaawa zaffe ez'omwenda ne tugiddamu empisa yaffe kubanga twatandise okugenda nga tuddirira ne tugiddamu buto
Nengamba Mukama kakati njagala kuva mu nyumba muno olwokuba nannyini nyumba yali amaze okulaba nga neesimbyewo ku bwa kansala ebifaananyi n'ebudde byenkozesa nga yalowooza nze nteekamu ki sente olwo sina nantambula pikipiki mukadde yali agitutte kuba naye ayagala gitambulirako ng'emmotoka tebazikkiriza mukadde w'ekkanisa nga ŋŋamba waliwo makanika waffe wa pikipiki awo mu katawuni nga ŋŋendayo nga mugamba makanika njagala akapiki ke natambulirangako naye sente zange si za buli lunaku kuba saagala kuvuga pikipiki booda naye njala kutambulirako nga noonya emirimu gya inginiya nga bwe ŋŋenda mu byakalulu nti kale onoosasulanga otya nti ojagala mmeka naye njagala akapiki ke nsasula nga nkamalayo nga tuteesa nga ŋŋamba ojja kuleeta miliyoni 2.5 mu kibanja mpola nga tukola endagaano nti kale nga ŋŋenda mu bululu bwenkomawo bwe noonya sayiti bwe nvuga mukyala wange bwe tugenda mu practice bwe tukomawo bwe tukola emirimu ne ŋŋamba Mukama mpulira nga njagala nve mu nnyumba eno kubanga nannyini waayo atandise okuzimba omutima naye njagala nveemu nga si mu bubi nga tetuyombaganye. Mukama nsaba okikole. Mukama nampa sayiti yasembayo nenjawulako miliyoni 1 n'emitwalo egigwamu nenzijako eza Mukama neŋŋamba ate Mukama kati nkuze njagala kunoonya ennyumba etumala ffenna nenfuna ennyumba nga ya bisenge 2 ng'eddiiro ligendamu seti z'entebe 2 oteekamu buli kimu ky'oyagala nga nnyumba nnungi erina kasitoowa erina toyi munda erina ebinaabiro eri mu kikomera neŋŋamba eyo gye njagala nenjitandika ogisasula nengisasula emyezi 3 emitwalo 17 gwe bagoba mu y'omunaana jazzemu okusasula ya 17 ava mu yabwereere. Ntegedde bulungi? Nkulaba. Ayina piki gyavuga ya looni ate nga anoonya n'akalulu ekabowa kyokka si kye kyokka alina mu kusoma bwa yinginiya kubanga olwo nali sinaba kukuguka nnyo nentandika okubusoma ntandika okusoma bwe noonya akalulu bwe noonya ebizimbe bwe nnyimba mu kwaya. Kati university kyeyo gy'osomeramu etwala aba senior 3 naawe oyinza ogituuma erinnya eryo ly'oyagala. Ekyamazima Mukama wange Mukama nankola bulungi nitutandika okusabanga ne mukyala wange n'abewaka nentandika okukulaakulana neŋŋamba naye kati engeri gye nfuuse yinginiya seetaaga kunoonya sayiti nga siyina bizinensi kaadi nentuula ewaka nenoonya erinnya lyennyinza okutuuma bizinensi kaadi yange neŋŋamba naye Mukama abaddewo nnyo ku lwange kanjituume Afaayo Construction neŋŋenda owa dizayina n'adizayininga kaadi yange Afaayo Construction n'agimpa bwe yagimpa nengisasula era yeno nga bw'ogiraba bwefaanana bweti. Afaayo Construction saakoma ku kyakukola kaadi yokka neŋŋamba eteekeddwa okubeera kampani ezimba ebizimbe nga bweyiwa ne siraabu era kaadi eyo eriko ndowooza crane ogiraba kuliko nemikisa omulabi ajja kalaba bulungi nenteekawo kampani eyo eyitibwa Afaayo era erina looya kati ali mu kugiwandiisa. Si kyekyokka okuyita mu kusaba n'okusiiba bye tuze tutegeka ewaka pikipiki gye nasayininga ey'emiliyoni 2.5 nagimalayo nga nyisasudde 3.5 olw'ensonga natuuka nga sisasuddeyo ssente nemwegayirira nemugamba tofaayo nja kukuteeramu akasooda naye eno piki sigikuddiza kubanga njagala naye nkimanyi Mukama ajja kunnyamba njikole ntya ngimaleyo. Era essaawa zino wenjogerera nava mu nnyumba ey'emitwalo 17 nina ennyumba gye nsulamu kati ya bisenge 4. Nina omuwala gwe mbeera naye mukyala akalema amumanyi muzibe w'amaaso gwe nnyambako mbeera naye waka ndi yinginiya azimba ebizimbe ndi mu nnyumba ya mitwalo 25 buli mwezi. Ku mabbali kuliko ekibanda ky'amanda mwenjiwa amanda n'amatooke n'endagala n'ennyaanya. Eyo bizinensi ya mukyala yinginiya muka kansala eyagwa n'amatovu beti yagitambuza gwe baakuba emiggo ng'awasa n'amatovu. Leero bye tuyiseemu ne n'amatovu bingi ne bwenjogerera essaawa zino yagenzera akaayi kusuubula mukyala yinginiya
yagenze kuleeta matooke. Yes, yagenze kuleeta matooke aleeta ayuwe waka. Leero kampani yange weeri pikipiki gye nvuga nagimalayo nguze ebyuma ebizimba kuba nyina jampa ezijampinga bwoba olina sayiti yo nyina loola ebyo byokububwo kati tokyapangisa ye naye yo loola bakyamanjayo ssente sitingi loola ya ttani ndowooza 3.5 esebu essaawa zino nyina mikisa nyina crane sibikoledde mu myaka 2 ndabika tisinaweza myaka 2 naye mbikoze lwaki nategeera ensobi ze twakola mukyala wange we yagendera ebweru nti ensonga ezo tezaalimu Katonda bwe nategeera mukyala nsuubuga ekintu kyeŋŋamba nti amaka g'obeeramu oteeka okuteekamu ekisenge mwoyogereranga ne Katonda wo nze ndabye amaanyi ga Katonda mu kisenge nga gakola n'essaawa yaleero ekyampangisa ennyumba ey'emitwalo 25 ey'ebisenge 4 si lwakuba nti nnyina nnyo ssente naye lwa nsonga nteekeddwa okutambula ne Katonda nga buli nnyumba gye ŋŋendamu muteeka muweerawo ekisenge kye we nnaayogereranga naye kyenva mpangisa ey'ebina nga ne Katonda yes abaana babeere bokka naye Katonda abeere n'ekikye we musisinkana kubanga mu ddiiro mwendiira emmere n'ebiringa ebyo si wenyina okwogerera ne Katonda nze nakitegeera nti Katonda bw'omuwa ekifo ekisooka mu bulamu bwo akuyimusa essaawa y'olwaleero nsuubira ngenda kukola n'ebirala bingi kubanga ne wendi kati si bwe nali nze nali muvuzi wa bodaboda navuga bodaboda ekimu kye nagijjamu kinyiza okugamba nti yekyo yensobi gye nagijjamu ey'okuzaala abaana ababiri ebweru eyo nempulira ng'entamye era ssebo olwaleero sikyalina mukwano gwange nti mukwano gwange nfanfe Kagubaala bw'aba tali wano musange ewagundi nze oba tonsanze ku sayiti nsange ewaka okuva lwe nategeera Katonda mu bulamu bwange essaawa 12 mba ntuuse ewaka okuggyako nga waliwo sayiti enkutte ne tuginnyukako ekiro kuba tumanyi okukola naye ku mataala naye bwe kitaba ekyo ssaawa 12 ewaka mbaawo nze muntu afuna n'obudde obunaaza ne ku batabani bange omubiri ne mbagamba kubanga Mukama ampadde omukisa siinamu mwana muwala n'omu nyina balenzi bokka naye nze nfuna obudde obunaaza ku balenzi bange nfuna ku budde obwogera n'abaana bange ate nga n'ekyokulya tekibulanga kubanga nalabyeko nga ne malayika atugabiriranga bwe nakugambye nti yajja ne tunoonya amaka ne gakola gatya gabula naye mu byonna njagala kwebaza Katonda kubanga bwe nkubuulira gye nvudde naawe awulidde singa sikuddamu nnyo ne ntunula nti Katonda alina bingi byakoze mu bulamu bwange singa simanyi wendi singa natambulira eri gye nali ekireka n'abavubuka be nali nabo ne siddamu kunoonya Katonda wange singa ndowooza n'amaka gange gasaanawo dda naye njagala kwebaza Katonda olw'ebyo basebo ne bannyabo abalaba 3ABN buli lwowa Katonda obulamu bwo okuyimuka tekikwetaagisa mwezi naye byonna ebikyagaanye ewuwo n'ebyo ebikyakulemeddeko enkolaganayo naye Katonda teriiwo nze muntu yagendanga ku kanisa tulina gurupu ezifumba naye nga bwe tutuuka okutuula mu gurupu nze mbula mpeeyo ki naye leero nze muntu ne bwe mba siriiyo nembagambye mugende ku MTN yange ngenda kuba waayo 5 mbawaddeyo 8 kati nange mpulira nga n'ekkanisa yange njiweererezaamu n'emirembe kubanga mpulira nga njijaamu mpulira nga Mukama buli lwampa n'ekkanisa yange efunamu kyekola ki kyenfunamu kati nga tumaliriza yes akatalekeka ntanda ki gy'osibirira omulabi waffe akulabye okuva gye twatandikira mu puroguramu eyasooka okutuusa kaakano byonna by'okoze ebitali bya butuukirivu mu maaso ga Katonda si kikulu ekikulu kiri kimu enkolaganayo naye Katonda ogizizaawo nkusaba nga nkwegayirira bw'oba obadde olina ebikusobyeko bingi nnyo naffe ebitusobyeko naye mu tetubyogedde naye Mukama atugamba mu Bayibuli nti ebiro ebyobutajjukira teyabikola atya teyabimanya nkusaba nga nkwegayirira entanda gye nkusibirira eri emu gwa Katonda obulamu bwo muwe ekifo ekisooka mu bulamu bwo zaawe enkolaganayo ne Katonda buli kimu kigenda kutambula nga bw'okyagala amiina agulumisibwe Mukama waffe Yesu Kristo kubanga abadde mwesigwa nnyo gye tuli atukuumye atuwaniriridde
bingi bye tutasobola yadde okufumiitiriza kubanga nkikiriza nti obujulizi bwo ne bwe tugamba nti tuwongereyo puroguramu endala 10 tetusobola bumalayo kubanga ate gwe omusajja atambudde emyaka ogambye 36 twaba alina obujulirwa bungi nnyo naye twebaza Mukama olw'ebyo Mwoyo Mutukuvu byakusobozesezza okwatula ebyo tusobodde okuba nga tugabana. Nja kusaba munnange obulabi waffe obulungi bw'obanga puroguramu eno giraba fuba okulaba nti nno baako betwalira ekiyinza okuyamba kabe kasinge naawe okusituka okuva ku ddaala awo w'obadde owagamidde okweyongerayo mu maaso. Ekisinga byonna kwongera kunyweza Yesu Kristo mu bulamu bwaffe. Munnaffe kampuni ino Afaayo Construction Limited kampuni y'amaanyi nnyo nno ate bw'otunula ku business card tegerera ddala nti omusajja ebintu byakola si bitono. Nsuubira naawe osobola okukola ebinene kabe kasinga ebisinganawo kuba Yesu yatugamba nsitula bizimbe byonna sikyali wasiraamu era nyina bayinginiya benkozesa bo bagende Makerere nze mbakosereza kitebo bo ba engineer bo kati gwe banyiga wali ku remote ga nzimbire ekizimbe kino n'opata n'ekizimbe gwe n'oba waako n'abakulu ba pulaani buli kimu kwegamba ono job creator si job seeker otandika Katonda akufuula job creator ate n'ofuuka nga ate nga gwe okozesa abaasoma ekyo tewandikyagadde agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Awo situgenda kusukkawo katumalirize nate nga tukuzaayo bw'oba oyagala okwongera okulaba programs ezaayita genda ku Avento Productions. Avento kiri A va ezannabansasana 2 E oba E mu Lungereza na ta ne O oba gira batya mu Luganda noti ebeera 0 noti ebeera 0 O ebeera ki saasoma nnyo kale katukamalira awo. Webale nnyo okutulaba Mukama Katonda akuwa omukisa katumalize n'essaala. Weewaawo katusabe. Tukwenza Katonda waffe kubanga otukoze bulungi nnyo otuwadde obudde obulungi erinnya lyo lyebazibwe. Ffe abali batayinza kwogerwako tufudde ab'amaanyi. Weewaawo otuyimusizza era ffe tukulabyeko ng'omukono gwo gukola. Tukwegayiridde bonna abanaakukabiriranga totunuulira butali butuukirivu bwabwe naye basaasire obasitule babeere abantu ab'amaanyi si ku nsi kuno kwokka naye nembwakako obutaggwaawo okuyita mu mwana we Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Webale nnyo okufissa akadde okwota puroguramu eno obuliro tunaddamu nate omulundi omulala beera bulungi weeraba.